Idi el Adha eya 2023 busoma bwe buti: tukulisa abaddu ba Allah mwenna okutuuka n'okukuza olunaku luno olukulu ennyo mu nzikiriza Abayisiraamu olwa Idi Adha. Tusabira ne bannaffe bonna abalamaze olugendo olutukuvu olw'e Mekka ne Madiina okutuukiriza empagi ey'okutaano mu kukkiriza okwegayirira kwabwe kwanukulwe. Ebikolwa bino byombi bituyigiriza okubeera abeetowaze n'okukkiriza nti buli kimu kisoboka mu maaso ga Allah. N'olwekyo tumwegayirire nga buli kadde atugondeze n'ebyo bye tulabanga ebitasoboka nga bwe gwali kumukkiriza Ibrahim. Abatuuse ku lunaku luno mulina okujjukira nti Allah akikoze bw'atyo kubanga alina ekigendererwa. N'olwekyo tumwebazenga bulijjo olw'ebyo by'atuwa n'ebbanga lyatutegekera okumala ku nsi. Tubasaba mu kiseera kino tubeereko n'essaala ey'enjawulo nga tusabira abantu baffe abaatufaako mu ngeri etitegerekeka ate ne watabaawo awondera. Abantu baffe bangi baggwaamu essuubi olw'ebintu ebibatuukako ne babulwako obuddukiro. Tusabire n'emyoyo gy'abaana baffe abattibwa ku ssomero lya Lubiriha Secondary School e Kasese. Tusabire n'abazadde b'abaana abo olw'ennaku n'ensisi gye balimu. Waliwo n'obulumi obuli mu bantu baffe nga buli mu birowoozo olw'okusoberwa n'embeera ez'enjawulo endala ezireeta ennyiike mu myoyo. Allah abawe bye musabye ku Idi Adha y'omwaka guno. Nassaako mukono Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, Kabaka. Kale olunaku olw'enkya lwe lunaku olw'oku